Olunaku lw'eggulo abatuuze ku kyalo Ttamu mu disitulikiti y'Emityana baakeredde mu Kyekango oluvannyuma lw'okusanga ekkanisa y'abalokole eyitibwa Ttamu Church of God ng'ekumiddwako omuliro gwasanyizaawo ebintu byonna. Kubanga mukyala musumba tabaddeeko mutawaana gwonna. Wabadde tawonayitawo na lunaku ate enjege endala n'egwa ku kyalo Bukoola era mu disitulikiti y'Emityana. Eno Namukadde Joseph Eruka w'emyaka 75 asangiddwa ng'ajjiridde mu nnyumba ye. Yayidde bubi bambi nange yafiiridde mu nnyumba nga omuliro ne gumwokya. Omulambo gw'omugenzi gwasangiddwa nga gufuuse ebisiriiza ssaako n'ebintu by'omu nju. Kino kireeseewo okwekengera mu batuuze nti wandibanga waliwo ekibinja ekirembegawo okwokyera abantu mu mayumba gaabwe. Abaana abazadde batera okubeera abakazi abakambwe ku baana baabwe ne babalekawo bokka mu nju. Wabula omuduumizi wa poliisi Emityana Joseph Sagawa eby'ekibinja okuba n'akukwata ku nsonga eno abisambaze. Bikyamwebe kibituufu nakamu ate amazima galiwo gali nti amwe tetwagala information etali process nzo okusaba abalayika balina ekintu kibalise mu nnyumba kugamba twabuliriza nga tulaba ti no teri muntu asobola kukola kintu ekyo ekyalo kyonna kibadde kamu omuntu oyo abadde ayagala bulungi nnyo oyo mukyala nga teri asobola kuvaayo n'akola ki naye kati lwakuba obuzibu bwabwe tebasobola kwogera kituufu kino baba balese sigiri munda nga babadde balina ebitumba. Ono ng'ayogera naffe ku lukumu lw'essimu ategeeza ng'okunoonyereza okwakukolebwawo bwe kulaga ng'omuliro guno bwe gwavudde okulagajjavu abatuuze abalekanga ebintu ng'amasigiri ssaako ne butadoopa nga byaka. Ate tukoze okuwuliza okw'amaanyi okulaga ti nno teri muntu asuubirwa ti nno yakoze ekikolwa ng'ekyo kubanga abantu bano bonna babadde baagwala ku kitundu. Wabula abatuuze bagamba nti wansaanidde okubawo ekikolebwa okuzuula ekituufu ku nsonga eno erabika nga ebatadde ku bunkenke.